NTV Akawungeezi nakugambye twatandikidde tuli Kayunga wano ku Hoima Road era nga twagala okubuuza abatuuze b'eno singa omukyala n'omwami kisangibwa nga bakola obuvunaanyizibwa bw'ebyetaago bugabanyizibwe butya. Njagala kutandika n'omwami ali okumpi se amanya go n'endowooza yo. Erinnya lyange nze Kangave Fred, former MP aspirant ow'e Busiro East. Nsanyuse nnyo okuba ku NTV Akawungeezi olunaku olwaleero. Pozi endowooza eri mu ddiiro egamba nti singa taata ne maama bonna baba bakola engabana y'okutambuza amaka yandibadde etya. Nze nno ŋŋamba wandibaddewo okusooka okutuula ku mmeeza maama ne taata ne muteesa nti school fees ojja kukwatako kino. Ebyewaka basic needs ze nandigambye nti emmere oba kukola nnyumba wabaawo okuzimba taata ne yeetikka omulamwa ogw'okulaba nga azimba ate maama nga fiizi zo nga sente zo eziva ku mulimu ozikozesa okuweerera omwana oyo kuba enkulaakulana yeetaaga mu maka. Omwana bw'asoma ajja kulaakulanya maka ate ne taata bw'azimba mujja vva mu mbeera ey'omuzigo. Kale enteeseganya eya maama ne taata yeetaagisa. Nze akaana ka maama ak'obulenzi akagalanda kalina fige twalwako obukwa bulungi bwa Nnemeso Gejja nannyini eddoboozi kulumba ali. Omulamwa guno mukulu nnyo. Omwana omulungi yeeyagaza kitaawe ate omwana omubi avumaganya nnyina. Abantu bano babiri kubabeera nga bakola maama alina obuvunaanyizibwa okuggyawo ekigambo kiri nti omwana omubi avumaganya nnyina. Maama okutalemera kasente ng'omwana bamugobye ku ssomero n'akomawo ewaka nga taata taliiwo maama n'akwata ssente ezo n'awa omwana agenda akole ki agenda asome. Taata n'amanya nti we nakomyewo omwana yazzeeyo ku ssomero maama yawadde ssente ne taata n'akwata ssente n'addizaawo maama ne tusobola amaka okubeera nga tugatambuza mu mbeera eyo. Naye ekitali ekyo abakyala olumu we bagenda okukola ate bagaana okubafaako ne twebuuza lwaki abasajja tusindika abakyala okugenda okukola. Nze nannyini eddoboozi. Amanya n'eddoboozi Josh Gozi. Ku mulamwa gwe ntegeddeko kikulu nnyo famire maama ne taata okubanga bakwatagana wamu mu famire n'abaana okubanga basanyufu. Nti maama bw'anaagenda n'apakasa nga ne taata apakasa ekyo kiba kikulu bagatta omukono wamu n'abaana ne basanyukira wamu. Bwe ziba fiizi nga ziriko ekibuzeeko taata tasobodde maama asobola okusindikawo. Weba mmere nga maama asobola okuleeta taata n'aleeta enva oba mmere buli kimu kiba kikola kiba kyanja. Amanya gange nze Salongo Center Rogers Kayunga gwe bamanyi nga Taata Nannyanzi ku byennyanja Fresh Fish. Endowooza yange nno egamba maama ne taata okugabanya obuvunaanyizibwa buno. Ekyamazima kiri nti omukazi nze namuleeta ewange era neeyama okumulabirira mu buli kimu. Kale n'olwekyo nze nina okulabirira ewange. Omukyala bw'aba akukwatiddeko akuyamba buyambi kuba kwagala kwe. Endowooza yange. Sibe mutyaba ssebo ne bannyabo. Amanya gange nze Twine nsanyusa nnyo okubeera ku NTV. Omulamwa gwange guli nti fe abasajja fe tulina okulabirira ewaka so si bakazi. Abakazi omulimo gwammwe kufumba fe abasajja ne tubaleetera ssente ne mutufumbira obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abasajja. Amanya Abdulatif Wasa Zubairi okusinza wano e Kayunga. Nsanyuse nnyo okubalabako ab'oku NTV okundaba. Ku mulamwa ogwaleero omukazi nange omusajja simanyi lwaki tosobola kubanga ompa ku katono k'ofunye nange ngattewo tulabirire bwe tuyina ezzadde. Amanya Bamutakasi Ettone wano ku byennyanja e Kayunga. Ekituufu kiri nti ogenda okuwasa omukyala ng'omusobola okugabana obuvunaanyizibwa tekiriiyo. Kitegedde mukama wange kiri nti omukyala esente zizaakola ziba zirina kuyamba ku bizibu bye ng'omukyala. So aba akukwatiddeko aba akuyambye buyambi. Endowooza yange. Oba mulina nga mwenna gwe n'omukyala mukola engabana mugabanya ntya obuvunaanyizibwa mu maka nembeera nga nti wogula ettooka oli n'agula ennyama gwekikola otya? Amayina gange ninze Mwesigwa David. Ku mulamu oguliwo olwaleero nga wemba nga nze omusaadde nina okukola kukweyina okusinga kuku omukazi kubeera abakazi batonderwa kuweebwa
Amanya gange omulangira Lumama Christophe. Wabula ewange olw'okuba nti omukazi wange tulina omukwano. Buli muntu akwata kakutte ne tulabira amaka gaffe kubanga abaana baffe mbi. Nze Katongole Richard. Ndowooza yange egamba nti bwe mba nina omukyala ng'akolana naye enkola kitegeeza obuvunaanyizibwa buba bwange eri omusajja. Nze ateekeddwa okukola ki? Ku lwaki? Nanti nze mutwe mu maka ate mu sosiyete y'ensi nze ateekeddwa olabira omukazi. Yazanyusebo naye kitegeeza bwe mba sisobodde nga sirinawo alira n'asobola okunnyigaamukko. Yenze Kim Peter. Amanya gange kyengamba abakazi twebaza nnyo bamaama ogumira awaka ne bataata baffe era bakola kyamaanyi nnyo. Amanya mpitibwa Ibrahim Kayondo omusikawuti omutendeke. Mpozi nze ekyo kiteeso kirungi nnyo omusajja n'omukazi nze ngamba balikwataganyiza wamu olina abaana 6 omusajja akwalako 3 n'omukazi 3 nga banga bonna bakola ekiteeso kyange. Tumanyi Luganda. Amanya nze Ssaalongo Kuzeima. Endowooza yange egamba obuvunaanyizibwa bwandibadde ffenna kubanga ffenna tuba tukola era nga ssente zijja waka. Tulina okulabirira abaana n'ebirala ebisigaliddeyo bityo. Tetugenda kusukkawo wano be bano abantu betufunye abeeno abeekayunga Hoima Road era batubulidde kiki balowooza ku mumagafu ogwaleero. Tusinkane olw'okuna olujja katumemu katono tugenda mu ddemezannyo. Nze Raymond Tamale.